n'atuvuga kumbe olwo tusala tuyise ku board olwo kumbe batufulumya Thailand initially we mwabadde muzze bwe twabadde tuzze okola tufuluma tetwategeera tuli ku board batuyisizaawo tuvugayo eddakiika nga 3 ebaako wetukola etya weweta embagamba bano mbabuulire emitwe oba bibumba mwali mubiwuliddeko n'ensigo nti bazitwala ezaffe zirabika kati wano zisigadde supervisor wotuuka eri yaaba amanyi kyozza okukola yaaba amanyi kyozza okukola okimanyi kati bwe bulimba obusookera ddala eno ewaffe nti ogenda kukola kirala naye nga gy'ogenda bo bamanyi kyozza okukola ki era bamanyi okimanyi kati awo kyo kyatuwa obuzibu nga batugamba emirimu gye tuzza okukola batuwa scripts balinanga script gy'olina following script bagenda okuzituwa nga tebitegeerekeka nga biki ng'emirimu gino gya scamming bufere bubbi babaga tugenda bawa $8 buli mwezi naye $8 lujja ku muntu ng'amiitinze target ey'abantu bameka ey'omutwalo gwa $1 kadde 37 nga bw'olina okukola omwezi tubaniriza mwenna abali ku mukutu guno ogwa Unique Media mwebale kubanga mwekuumiddeko emikutu mingi naye wobeera nga oli ku mukutu guno n'oleka biri ebisinga ebitaba olumu birungi kuwemula cyane ezivuma ezikola kino sigala kuno tukuwa ekitiibwa era ntusaba Mukama akutuweere omukisa. Samike gemannya agange Roland Selima ku kamera yabeerako okulaba nga buli kimu okifuna nga woolina okukifuna nga olembulango obwo JS Medical Hubs bali awo Nansana banoonyeeko babe nga bakuyamba okulaba nga ate owona ebirwadde ebimu ebikuluma pressure sukaali banoonyeeko akuwa eddagala ate then tusabe Mukama Katonda abeere nga ate akuwonya tujjanjaba tusaba Katonda n'aba nga yawonya munoonyeeko ezo ennamba musawo John ajja abeera nga ate akwasaganya bulungi. Then Yoshtek ye akola ku bintu bya computer olina website gyagala okuzimba olina app gyagala okuzimba olina data we yabuze byonna asobola bikomyawo n'obeera nga ate emirimu gyo gitambula bulungi nnyo nnyini ddala. Nkiddamu abantu bano bakola business genda ng'olinawo ka budget si bya bwereere manyi abalokole olumu tukisussa omukisa tugwagala nga tukoledde Mukama akuwa omukisa naye tuweeyo naffe ketusobola okuguliramu abaana amata so tutambuliraawo. Puroguramu ennaku olwaleero agenda kuba ekyukamu ku za bulijjo naye olwaleero ngikoledde abaana abaagala okugenda ebweru gweoyagala kugenda bweru kukola olina gwokwatagana naye oyinza n'okuba olumu tomulabangako muli ku ssimu na kampani gyenkwatagana nayo kusaba owuliriza sitoole eno nkimanyi ojja funa ekyokuyiga oba omanyi ogenda kugiraba nga topeninza up matuugo okufuna kyakuyiga togiraba kubanga nze mbagamba buli kaseera nti programu zenkola ku channel eno si za binyumo funamu ekyokuyiga. Programu yali eyigiriza ate etaasa tuyinza bwe tugenda okugerako olunaku olwaleero waliwo ali mu process right now ng'ali excited naye nga tamanyi nti byagendamu si birungi. Wuliriza tujja kubeera nga ate tufunamu ekyokuyiga n'obulamu bugende mu maaso. Maama Mukama yeebazibwe. Amanya mpitibwa Zaabango Flavia agali ku ndagamuntu olina n'agatali ku ndagamuntu kubanga we zaafulumira nali sinnaba kuba mufumbo officially kati oli mufumbo nze Flavia Egesa mufumbo Egesa lya musajja lya mwana Egesa papa baki basaamya basaamya mwana b'ebusiya
Katomanyi obuuza mu Lusaabe. Ndutegeera bulungi. Kati bambulizeeko mu Lusaabe. Oli otye? Muniyo mutye. Babuuziza mu Lusaabe. Okay. Wandiriddemuko nga wenyinza okyogera mu lulimi lw'ennaku zino ku bye tugenda oba ntwogerako olunaku olwaleero. Njagala tugende mpola mpola. Mu Luzungu oli kyeyandigambye tuleke nga buli jjinja tulivuunudde. We should leave no stone unturned. Kubanga byogenda okwogera mu very sure bitaasa abaana abasinga obikola. Ate ekinneewuunyisizza we twadde tunyumya nti ate bantu be twandisuubidde nti bakatonda nti baffe. Olina muntu wo oba mukyala musumba oba simanya musumba simanya brother mu kyaki be basinga okukola ebintu bino. So tugenda batwogera ku kyolunaku olwaleero. Tugenda kwogera ku mboozi tugenda kunyumyako ku mboozi y'ebbama bwe nandigiyise. Erimu biki? Erimu ebintu bingi naye nga mulimu obuddu kyekisookera ddala. Obuddu ndowooza gye twandiyise forced labor. Obuddu obanga slave naye nga mulimu ne forced labor kubanga bw'ombuuza omulimu kugamba nti omulimu gwali forced labor wabyo tobyagala. Nali sigwagala. Kale bitandika bitya? Emboozi y'ebbama etandika nga nva Uganda kugenda kukola ng'omuntu yenna yandiyagadde ofuluma eggwanga lye agende afune kasente ate ayiye afune kasente akasinga kawana kubanga baali batugambye akasente nga tugenda funa miliyoni 2.5 naye ku kasente kano kusinziira nti twali naffe tuteekamu tetwekanga nnyo kubanga omuntu atadde mu mulimu ssente kitegeeza olina okufuna akasente akakola ki akanjiko. So twati nateekamu nze I'm talking as myself. Kati nenfuna agenti wange nga mumanyi. Ng'omumanyi? Nali kanisa za njawulo naye nga mumanyi nti mwami muki. Oli mukyala mulokole? Ndi mukyala mulokole. Tako wakeerabidde? Nakeerabidde okabagamba ndi mukyala mulokole ate era omuweereza. Oweereza mu kyaki ki? Mpereza mu kanisa esangibwa eno Gangu eyitibwa Restoration Truth Assembly ewa Musumba Siraje Kayondo kyemperereza. Kati nafuluma posina namugamba nti taata njagala kufuluma ngende nkole olw'ebyetaago ebimu ebyenjawulo kubanga kikirizibwa. Era ne Bayibuli etugamba nti ataakole n'okulya atakola ki? Taalyenga. Nengenda nembaako gwe connectinga naye nga agent nga ate mumanyi wa ku kitundu sina wawala nnyo wa ku kitundu. Nemuwa already nalina passport yange nenjimuwa bwe njimuwa n'atandika okugoba ku nsonga zino ez'okufuluma. Okusookera ddala nali njagala genda Kuwait naye ng'emirimu gye njagala gya bweru. Kati process nedireyinga wali toyagala bino sima bya kiyumba oyagala genda Kuwait naye ng'okola bweru. Nga nkola mirimu gya wabweru niyo yandibadde nga nkola cleaning emirimu egy'enjawulo mu supermarket mukinga bweru. Kati process yadireyinga nnyo netuuka mu myezi 4 kwe kuddamu ne ngamba agent ono nti nga bidireyinze nnyo kiki ekiganye. Agent ono nampita. Agent wampita twogere natuukayo nangamba nti waliwo option endala eye Thailand. Option eno yankyamula kuba yaŋŋamba nti eyanguwa kyekisooka visa ogifuna mangu n'otambula mu mwezi gumu oba okoze eki otambudde. Nenkola ki naŋŋamba ngenda kugyayo passport nenjikiriza kuba namubuuza mulimu ki gwe ngenda okukola era naŋŋamba omulimu gwogenda okukola gwa marketing naye olina okuba nga omanyimu kompyuta katini. Bwe yaŋŋamba nti nina okuba nga manyimu ka kompyuta nenzijukira ke nasoma ate ne ku kyaki tuzirina neŋŋamba ngenda kwongera okuba nga nkola ki nga mbiyiga njaba mpitawo. Nja kuba mpitawo. Akugamba bino omumanyi? Mumanyi.
era wa ku kitundu. Wa ku kitundu. Tugende mu maaso. Tuli mwaka kyogo. Mwaka. Si mwaka guwedde olowooza. Guli. Tuli mu 2024. Tuli 2022. 2023. 2023. Last year. Kuba twakomawo last year Christmas eri yatusanga twakomyewo this year tegeeza yali last year twagenda mu gwa munaana. Wagenda mu gwa munaana. 2023 ndowooza. Okay. So bye twogerako si byadda. Si byadda. Kati agambye osoma ka kompyuta. Njize ka kompyuta ono ababeera mu byuma mugambye kaleete nkayigeyige nanjigiriza ne bye nali simanyi mukaawo ne mbiyiga nenkola batusaba gundi computer speed okujigira okujiweereza ne tuziweereza byonna nga tubikoze. Netumanya nti ekintu kiri olunaku ne lutuuka nga visa yakomawo eya tiketi naye etuuse naye omwami ono visa wedda agent alina gwe yankonektingako omukyalo omulala naye omukyalo oyo naye nga muki mulokole kati si buli agamba nti mukama ekituufu. Kati gwe yankonektingako omukyalo oyo ate oli omukyala nkugambye nga ali excited nnyo ng'ayogera nnyo ebintu birungi nnyo ogenda kola sente n'abaana bange baali eyo bakoze sente bakoye bukoyi era ne bakomawo bazaye nendaba ne ku baana bagamba kyekimu n'abalenzi ne nangamba mu mwaka gumu buli muntu yali akoze obukadde simaya 8 n'ogamba siva wano baana bazze beevuga balabyeko obumotoka babulina ne ngamba mukama bizibu okubanga bituufu. Yes. Kati omukyalo ono nankonektinga n'abaana bano bwankonektinga n'abaana bano mbabuuze mwogeremu nga bano abaaliyo ne bakola kuba ye agenti. Omulenzi omu gwe nafuna chance okwogeramu naye nga mubuuza tugenda kukola biki tumpulira marketing naye biki bye tugenda okutunda nsobola okwogera n'omuntu customer. Kyeneerabiddemu awo ono agenti ono yasooka okunkonektinga ku mukyalo ono yaŋŋamba omulimu gwe Thailand ogwa marketing nambuulira ne ssente ze tugenda okufuna naye naŋŋamba mbu lwakuba bakulimbisaamu. Ne mugamba okulimba kutya. Naŋŋamba nti okulimba kati olinga anagamba ebintu birungi naye ng'ate si birungi. Olina anagamba ebintu nti kya bbeeyi naye nga si kya bbeeyi nnyo. Ne mugamba nti kati nze omulokole omuntu osobola omugamba nti gaba amasimu nti eno yesatu kitundu eno yeetaano naye ogenda twala yesatu ekusumbuwe twale ne yeetaano okusinga okugamba nti ne yesatu nnungi ki nnyo nga marketing bwabeera. Kuba marketing basically kuba kukirizisa muntu agule ekintu. Era baali batusuubiza nga batugambye nti emyezi gino egisooka balabe enkola yaffe bagenda batuwa $2 million naye we tuneeyongera genda nga bakasitoma tufunye abawera bajja twongera tuuke ne ku $5 million. Omuntu yenna omunauganda bano ngoziwulidde ffenna twakola ffenna twakyamuka. Kati mu kukyamuka okwo siina be nalabako be nali ngenda nabo nabuliranga bawulire tetwamiitingako naye nabuliranga nga passport bazindagaawo ono anagenda fuluma ono yafulumye ono ki balina gurupu gye bansuubizanga tugenda kuteeka mu gurupu y'abano baatuukayo dda naye nga tebagikola kye bakubulizaabulizaawo era bansaba ssente nnyingi kuba nateeka $6 million mu process. Ng'oziwaani olwo ono agent yasooka yasooka yatwala $3 million. Banasooka yaŋŋamba ya 3 kitundu kuba yaŋŋamba process okupaka visa kudda olina kusooka kudipositingako 2 kitundu ezo nezimuwa mu cash n'atandika eyo process we yadireyinga nanziza kwene ye Thailand nansaba akakadde akalala bakole ku visa na biki nako nenkawa. Kati o visa wekomawo yatuukira mikono gyono omukyala naŋŋamba ate yayagala obukadde 2 ayagala nezinampisa ku kisaawe ayagala sima n'akapapula kalala bakasayininga bakayita Enter Thailand kwegamba okugattagattamu awamu nga tuli $6 million.
Esente endala zo nali ngenda nazo bugenzi kuba yali bamuyita show money. Olina okumulagayo. Show money yange. Show money ze kuba visa gyetwafuna eya Thailand teyali employment yali visit ze batuwa nga batugambye tutuuka eri bakama baffe bagenda tuteeramu employment kati eno visit visa ng'olina okulaga ssente z'ogenda okuspendinga ogenze kukyala ate Thailand ensi ya binyumu olina oba okubalaga akasente dola nga 5 era ezo zonna zeewola nga nina ogenda nazo just show kubalaga nti zizo bannaye nzize kulya ku ssente ate no bazitusabira wano entebe era ku kisaawe be bazisaba bazisaba awo entebe ku kisaawe zibalageko bazibajjako tebazikugjaako naye era wobalagako baba balina okujjako tobaviirako awo obookyayo at least wamanya nti olinamu 5 10 olina okireka omwayo 10 others tofuluma kitegeera so we twatuuka kiseera ne tufuluma nenfuluma nali ngenda nzekka olunaku olwo kuba waliwo yali andese lwa show money kasinamufuna katonafuna kasente kano koolagayo wali kasente kendagayo kati bazibasaliranga oba zosobodde babasalira nti 5 batugambanga 5 bebijja okuyisaawo naye nga sente ezo zaali zidda nga newobuli wabazikuwadde otuuka eri n'ozikola ki n'ozimuddiza so bwekityo bwekyali lunaku lwakya nga lwakugenda mukyalo ono yali yanzigyeko $3 ngegampisa ku kisaawe ku lunaku olwo saamuwulizaako lwogenda kubanga tiketi bagiteera ku ssimu nga nina ogiprintinga out entwala natuuka awo ku kisaawe ne bisooka bigiraagiramuko kati olwo nga bankwasaganyiza no agenti omulala ali Dubai nga yali mubikolako yakola ku ebyo nga ndi ku kisaawe byonna bagenda okunkima wali biki kati bwe ntuuka ku kisaawe ne bigira bityo nkuba kasimu nti nze siriiwo ndi mu mikolo nzirira ono gwe bampadde twakozesa gundi WhatsApp nembeera nga communicatinga naye paka weyaŋŋamba baagala sente bawe sente sokolindeko abali mu process omukyalo ono yakulaga mbu n'abaana be olunaku lw'otambula tewamulabako wamukubira essimu n'agamba ye ali mikolo kyokka lw'ogenda naye n'agamba air ticket ogirina ne passport ogirina ne yellow book ogirina ne shomana omunya ogenda kwetwala then ogenda kubanga okontaktinga ono omwami nakwasaganya n'omusajja ali Dubai kati we Dubai yatufuniranga ababoosi betugenda okukolera kati omukyala wano abanga agamba nze ebyange wano nkumaliriza era yammalirizaawo kati bano abantu bano bebagamba bemugenda nabo gurupu zino ze baali bagenda okuteekamu tebaatuteekamu baatubuzaabuzanga yagambanga gundi yalinnya eneggulo kale naye waluddewo singa nawe wagenze naye n'omugamba naye waba yatuuse bulungi n'omugamba aba yatuuse bulungi mpa kontakiti ye twogeremu omubuuze ebiri bitya bitambula bitya tebazituwa baazituma totale kati otuuse ku kisaawe era nze yasembayo ndowooza okucekinga in ng'oli agambye bawe ssente ng'omukyala ayagala ssente ku kisaawe awo ng'ate nno yali ayagala na $2 okumpisaawo nga ye egundi ye egamba nti shomane gwe nina mutono $5 bitono nga baagala $100 benina oyitawo nalo naye nga sidda waka nga nfuluma naye nga zinsabanga zengenda ospendingira wano waffe so namaliriza muwadde $100 nga 14 awo okuyitawo so n'osigaza mmeka 3 naye awo mugundi eyo muprocess eyo ey'okucekinga in nsinkana abalenzi abalala 2 nga nabo bagenda gye mulaga abagenda gye tulaga kubanga tiketi zaabwe yali efaanana n'eyange kati nabo basookera ne babazza ebbali
kati abantu bano nkusanga nga batugamba baagala round ticket. Round ticket yali nti nva Ntebe ngenda Ethiopia, bwe nva Ethiopia nzira Bangkok, bwe nva Bangkok nzira Ethiopia then nenzira Entebbe. Kati ezaffe yali teraga bwetyo. Kati ne batugamba baagala round ticket, ne tugezaako awo kigira ngenda olaba nga tuli basatu nga tuli mu nsonga y'emu, ne batuyisaawo. Kati ne bano nabo nga balina ba agenti banjawulo si baabo. Tulinnya ennyonyi, ne tulinnya ne tugenda ne tutuuka e Thailand. Twasookera Ethiopia, twatuuka Ethiopia. Olwo mukwatagana nani? Owe Dubai. Olwe Dubai abeera yaliko ne bano. Bano olwo nga nabo balina owaabwe omulala. Nenga yali Dubai. Oyo simanyi gye yali Uganda. Owaabwe yali Uganda. So owo yali Dubai. Owange yali Dubai. Kaakati bwe tutuuka Ethiopia, sawa y'okucekinga in then tulinnye ezidde Bangkok. Ne bagamba nti tuufu naffe era twalabanga yali nfu tiketi. Kubanga balina mwe bagiteeka ng'eyaka green. Kati obwaffe baabuteekangayo nga bwasiimuse n'osiimuka nga tebukwebulaga. Baateeka but twabuprinting out kubujja ku ssimu. Byonna babibaweera wano. Ku ssimu babituweereza ku ssimu zaffe then ogenda ogiprinting eveeko ku ssimu obeere nayo ku lupapula. So bwali bufu obubajja Ethiopia okutuza Bangkok bwali bufu. Era omusajja baagirako omu ne bagamba nti mwena bavudde Entebbe mudde wali. Ne tudda wali ne gamyuka. Omusajja n'atugamba you are going back to Entebbe right now. The government of Thailand has refused you to enter. Omu ku balenzi abo n'agamba nti agamba omusajja byonna bikole naye sidda Ntebbe. Sidda Kyaddondo. Yasooka kuwunyira awo naye nze ndowooza era natuula ng'eyo ne ndowooza ne ng'aba naye Mukama yalina ensonga. Butuufu twali tulina kudda Ntebbe nga kyekituufu. Yali Katonda mwennyini. Twali tulina kudda mu byesonyiwe. Tubyesonyiwe. Era ffe twasulawo. Ensawo zaatusookayo e Bangkok. Kubanga olwedde zose bazigenda. Naye ffe twasulawo ku kisaawe Ethiopia. Olwo gwe ali e Dubai gwe bakwasizza gamba ki? Namugamba nti batuganye okucekinga ini okudda e Bangkok n'agamba tekibangawo. Kisoboka kitya? Lwaki kiri bwe kityo? Ne mugamba kisobose. Kati ekyanyamba waliwo na bali babiri. Lwe mmanya nti ffena tulabika tugenda wamu nga tulina abo abalenzi. Ne tubeera okwo twasulako ne tusiibako ku kisaawe paka ne bagira abagenti era ne babicyanga eyo tetumanyi nga tubagamba nti batugambye tickets ezituzza return tickets zaali ddami, baziyita ddami, zaali ddami, tulina eziraga nti tulina okudda. Okumanya abantu baali serious mu kintu kyabwe ne batuweereza air tickets entuufu. Bakikolera ku kisaawe Ethiopia. Gye mulaga Ethiopia we twali bwe baziweereza batwagenda mu office ya inquiry. Etubeera eyo ne bakola ku kesi yaffe ne batugamba mujja kudda budde bwe buti ne bakuwe batyo ne bacontactinga ne babuuza ne bayinga batugamba mubabuuze we tufuna original. Tuyitawo. Muddamu ne muyitawo. Ne twogera nabo ne bagamba kiryoke. Ne batuweereza original tickets. Bali gye mulaga? Yes. Kugana bo batuteekamu sente. Nemukakasa nti kati babosi gye tugenda bali serious. Bazito. Bali serious. Tugenda kukola sente. Naye era bali serious mu nsonga zaabwe. So kakati ne tukola ki? Ne tugenda ne tutuuka e Bangkok. Kati bwe tutuuka e Bangkok, agenti ono yatubuuza wange yaŋŋamba nti olina booli nabo kituufu. Naye bw'otuuka e Bangkok, wefuli nti tobakola ki? Tobamanyi. Tobamanyi buli omu ali ku ki? Ali ku lulwe. Kubanga immigration we n'abalaba nga muli 3 ina ebibuuzo bingi byejja okubuuza. So kati buli omu abeere ku ki? Ku lulwe. Then bano ba guys right from Enyonyi ne bagamba we meet
kubanga tetwemanyi buli omu alina kuba ku lulwe era n'entambula lwange kuyita ku migration Bangkok wali ku kisaawe okufuluma kati mba nfuluma bwe nti wabaawo yali musayirandi oyo ndowooza andaga ekifaananyi kyange. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku 07 519 715 oba 0787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Ng'akulinze aninze kati andagana bino ebyababiri abalenzi ono n'ono ne mugamba bakyaliyo muki munda n'aŋŋamba jangu n'afuna abantu ne mugamba ensawo jjukira ensawo yali yansooka ate nga tulina okunoonya ensawo ate tumala mugendewa n'enziramu ebyo kati ngenda omaliriza okunoonya ensawo yange ogifuna ng'abalenzi tuli wamu nenga wedda tugenda wamu ebatu oli teyeebaka bambi teyeebaka owe Dubai ng'ali ku ssimu ayagala kakasa mutuuse era nampeereza emmotoka egenda okutukima n'atumpeereza namba plate yaayo byonna nabali bye bampeereza bano ono byampeereza nga bibaweereza nabali byebimu era okukakana ng'emmotoka zino ennene si buno motoka eza ddala ezo ezabakolamu we baziyita ennaku zino abalina ku ttooke abo tugyesozze nemugaba gyetulaga wazito netulaga wazito kati nno ffe nga tulowooza balya tuvugayo essaawa ng'emu nga tutuusa wetukola ate akibadde ndowooza mutuuse balina bavuga nedda mukwana kati ono abasanga wano ye asooka bagamba ki aliwa ono alina ekifaananyi kyammwe ku kisaawe gwe kikyasooka okukugamba akusanyukira agamba yali ku mulimu kuba alabika mukozi wa ku kisaawe ekintu kiringa alowooza babayita syndicate kibeera ne bakonekita abakonektinga kuba kinene yandaga bulazi kifaananyi ne twogera oluzungu jjukira nga lwolulwessi lwe lwange lukutuka nentegeera nze nti ono yakola ki yatureceivinze yabako wanteeka deni nabali era we yatutuusa ku mulyango emmotoka olwama lupakinga yatuli naye nakola ki n'agenda nadda mundu oba yali alinda balala bajja simanyi oba yali akolawo ku kisaawe kasita yabateeka mu mmotoka kasita twalinnya emmotoka ye kiza si ye yabavuga ye omulimu gwe gwali gwakubajja wali kubaleeta mu mmotoka kyali ali mu mmotoka temwayogerako yali mu mmotoka tamanyi luzungu tamanyi luzungu tumanyi naffe lulimi lwayogera ataddeko musiki we kwe mumanyi alaba ebicupa by'amazzi awo kofe ennyumba yatuse kusana nga mungi eri tusooka tukwata ebicupa by'amazzi tunywako tudda mu ddene batuvuga atufena tulowooza saawa ng'emu jabamufutuusa tulo tulunzijeewo nebaseemu ngendo zukuka tukyakola ki mukyatambula eri mwatukozesanga mmeka twamala essaawa 8 nedda ŋŋamba ku kisaawe mwatukozesanga twatukawo zali ssaawa nga 7 emisana ne batandika okutuvuga tusanga wamu enkuba etonya yatuwesaako awantu ku mafuta awo wetwagenda ne shotiko tetwafunawo kyakulya tetwalya olugendo lwonna tetwalya tebaluma yatuluma nga temusobola mugamba nga tamanyi byetwogera twagezangako nga essimu zikyaliko omuliro
okubaako byetuwandiika okukola kagundi kana ka translation naye nga tabikola kye si byaliko. kakati ffe jjukira twali twogera Lusaayi lwe tuwandiika translatinga mu Thailand ate ng'ono atuvuga alabika teyali mu Thailand, alabika yali mu Bama. Si byebimu byanjawulo. Okay, tugende mu maaso. Kakati atuvuze akatemerera atuvuze nemagamba naye tulagawa abansimbudde ssaawa 7 buno buwungedde omusajja ate nga speed gyatwala tannasalako omusajja atuvuze unasajja okuseka toseka muganda mwayingira musanvu ogulaba buzibye buwungedde ate nga speed tesalako n'obuuza ku bantu baali bavubuka nemagamba naye tuddawa emmotoka nga speed tesalako ate tetutuuka tetulabika tunaatera ne bangumyamu awo netuvugane twagenda okulaba wungeredde ddala etuuse essaawa ng'emu kati wewera tuuka ssaawa ng'emu tulina road block twayitaku 2 kati emu we twasibira waliwo akagambo kali ka luzungu nga kaliko immigration waliko akagambo immigration kati nembaga awane ngeje waliwo oluzungu tubuulize wano oluzungu abo abantu bano bamanyi oluzungu batubuulire nga mutandisa otya ne batujjamu era ono driver yatujjamu nga girabo akozesa sayini atusaba passport yatwalina passport za azitujjeeko awo tufulumye azitutte wali mu basirikale waliwo nga eringa road block nga nene naye waliwo akagambo migration tuwaddeyo passports batukubye n'ebifaananyi awo kati omu ku balenzi kyabaabuuza Thailand omusirikale kyava agamba Thailand kati tetwategeera twagenda olaba ono ow'emmotoka abadde atuvuga awaayo ssente yawaayo ne ssente etudda muki mu mmotoka passport n'azituddiza n'atuvuga kumbe olwo tusala tuyise ku booda olwo kumbe batufulumya Thailand initially we mwabadde muzze bwe twabadde tuzze okukola tufuluma tetwategeera tuli ku booda batuyisizaawo kati bwe tutuuka okutuyisaawo ne tugamba oluzigenda mu ssaawa ng'emu kitundu awo ng'ezikofe kati ndoza tugenda kuwummula era we yavuga awo essaawa ndala ng'emu n'abaako hotelo watuyingiza tuuka ku hotelo tugamba tumaze ne tukola ki tutuuka kati bwe tutuuka yatugamba gakozesa sayini kitegeeza temufuluma stay there ne tutuula tuba tuli awo nga waliwo endala zizze emmotoka 2 n'atugamba mukole mutya awo na temunnalya kantu tetunnalya tuvaamu muveemu ne tuvaamu kati bwe tuvaamu n'atulaga emmotoka endala yo gugwe guwedde awo ne ŋŋamba nno bitabuse kasita tukyusiza emmotoka sinnabitegeera bulungi otandise obigattagatta era singa nalinze kandoza nali nfiira mu kkubo bagenda wali ogenda kukola emputtu bandinzise bantegedde nti ogwe alina akajanja mputtu tebaali tebajagalira ddala tuyingira mu motoka endala awo esooka etuvuga essaawa ndowooza nga endala awo ebaako weetuwesa eva ku main ebaako weeyingira muki wano e Uganda tuba tugambye mukka akataka awo kati bwe tukka bwe tuti bwe tusse tusangawo buno obuyumba buno obumanyi bwe baterekanga emmere ebyaji babiyita byaji kasubi bwe katyo kalinga kalina tekategerekeka musikosiko tuba tuli awo nga waliwo endala ejja emmotoka endala ejja evuga kyennyuma budde ku kkubo etuuka batujjamu eno batutuuza muki awo wonna kati ku bano nga tekuli yadde asobola ogamba hawayu tebamanyi luzungu mubitegeera abo Bachina tutuula mu ndala etujjayo eyo wansi etuzza ku main
etuvugayo eddakiika nga 3 ebaako wetukola etya weeweta. Embagamba bano mbabuulire emitwe oba bibumba mwali mubibuliddeko n'ensigo nti bazitwala ezaffe zirabika kati wano zisigadde. Ng'olwo bakyali bagumugumu balenzi abalenzi baba bagumu n'emputtu bamala labako baali babiwago wago ne wabagamba nabagamba konzi wano wetulaga wakambwe watabuse batuza mu ndala bateekamu ensawo zo baakolanga omulimu gw'okuzizza okuzikyusa eyo bazizza mu batujjayo batuza ku meeni mu motoka era endala eyo yakubiri olwo gye tukyusizza mwine yasoose eyabajje ku kisaawe eyo twagivuddemu nemufuna endala eragiza neva ku kkubo ne mulinnya endala kati n'endala gye mubadde mulinye evudde ku kkubo eva ku kkubo eyingira kati bweyingira tusangayo yasembayo eringa eyali eddirira esembayo kuba twakyusa emotoka nnya ng'oggyeko eri eyabajja ku kisaawe so lwafule mu lugendo mwatamu ya mmotoka 5 bwekiri kati eno eyasembayo we yatuggyako bwetyo eno yo yali ndalamu kubanga emabega waayo kwaliko abayimiriddeko nga bamundu eyasembayo eyo eddirira esembayo nga bamundu olwo buzibye batuserengesa nga olaba ekisenyi kyali kisenyi era kubanga era ensi byebimu wadde twalinnya ennyonyo tuukayo naye olwo tuli mu kisenyi mayuniyuni litooke ogera emabega olimi temulutegeera tugenda okulaba esibye mu kisenyi bwesiba tuvaamu batujjamu kati olwo nga waliwo abaavaayo abasajja baali batadde basibye kuno obutooki ku byenyi nga bwe bumulisa bwe buti obutooki nga era nga bintu biringa byababbi esaawa manyi omuntu omubbi ebintu byakola nga si tebiri mu mateeka kengera bwe bamagamaga n'obutooki olulimi terutegeera olwo tutuuseewa batutuusiza ku mugga batutuusa ku mugga akaato kavuga kaveeri kajjaaweeyo ensawo bazitadde mudda abaana balenzi balinnye kakati nze baana balenzi balinnye nze ŋŋaanirawa gwe twali tukulekaawo olwo amaziga gatandise dda gatandise okuyitamu ŋŋamba mukama bwe biti bwe birabise tutudde mu kaato akaato kasaze akaato bwe kasala tudda kuli tewaali wawanvu nnyo baagirawo emugira ntono nga tuli kuli bajjeko ensawo naffe tuvuddeko kati we twaggukira nga waliwo ekirombe ky'omusenyu waliwo n'omusenyu nga mungi naye nga waliwo ekinnya tugamba kati wano mitwe batadde mu kinnya abalenzi nabagamba kati wano tugenda kufa n'omuntu katubba omuntu kanfe bagenda kututanga naye naffe tulina katufiire maanyi katufe bafunyiza bagambe banaye mulindeko banange temugira obusajja buli awo bw'obutooki tebulina kye bunyega bwe bumagamaga bumulisa eno bwe bumulisa eri nga walabika walidde enjalaasi awo mu kagundi ako mu kutya okungi abalenzi bagamba ninda nkwatako mulage soke nyola omuntu obulago nange babunzijeko ng'olwedde tumuyize ebeerayo endala evaayo emmotoka eri ejja kyennyumanyuma bateekamu ensawo tutuyingira tulakofe wano si we wabadde okufa batuvuga awo batuugira dakika nga 5 nga tuli ku mulyango omunene ku gate muli ku mulyango omunene ku gate yes anene bagigudde motoka eyingira bwe yayingira ne batujjamu ng'abantu basirikale bantu ffe twamanyira basirikale nga bakutte mundu bayitirivu embwa nga weeziri awo we tutuuse bagize ensawo zaffe bazijuzisaamu bati bakebedde engoye bagize byonna naye guno omulimu gwe twaze ogwa maketingi ogujjuddemu abasirikale bwe bati n'emmundu zino kikye tuliko
munango bagizaawo balina buno obugundi obuli ize obwo gaali bukibuki obwo nga bungi ku compound eyo bazitanga compound bazze bakuta abalenzi babatutte nange omuwala bazze waliwo abanvuze bantutte bwe bantwala ziringa baziteera nga dormitory batwala we tugenda okola ki okusula twali otuukanga abantu bangi ekifo kiraga kirimu abantu bangi bayitirivu twasonga kulaba beeru banga Abachina baalimu nga bangi kati abeeru bano twagenda banga yetwamayo twagenda tubaawula nti bano ba Ethiopia bano ba China bano ba Bama banga tetwasooka baawula nga bangi batutte mu ruumu awo atuwadde akatanda ruumu genda osangamu obutanda bulimu 5 nga kitegeeza abantu bagenda osulamu bali abasulamu bali 10 esaawa mwe twatuukiranga olwedde bagenze ku mirimu kati twatuuka eyo mwalimu batranslator babayita batranslator abayambako mu lulimi kati bwe yajja n'omugagga ndowooza gwe nandiyise omugagga oba supervisor obaani abaana ne tubagamba enjala ekola ki tufa njala etuluma byonna nga baazimba ekibuga byali bibukibuga kasoyingira gate kibanga kibuga naye nga kiri mu nsozi eyo gyotasobola nakudduka ekibuga ekiriko enkomera nga kyonna kiwanvu tosobola naga nti mbuukawo era awo batututte mu hoteri zaabwe gye ziri bagiza abasiika eminya abakola ki ebyo biki eminya kyuma mu China alya buli kimu tubagamba nti batubuuza omugenda kulya ki kati bano abalenze ng'enjala gye yali ebaluma abo bagamba buli kimu bakikola ki kimu bakirya nga batuleetera oguba kuli gwalimu biringa bidodo mulimu biringa ebitegereka biringa bunyanyanya buki n'olya byannema mazima enjala yali ennuma naye nalyako muceere abalenzi baalya baawutaawutako obusupu naye ebifi byabakola ebifi byagaana naye nga tukola ki twamala nga tugenda nga twebaka kati twali tulyawo abatuyita muzuukuke kumeka sawa anti twakoleranga mugundi ez'enjawulo kubanga engeri gye zaali nti ensi ze twali tulina okukoleramu zaali zanjawulo saawa zino Abamerika bakoze eki beebase saawa zino bazuukuse baba beebase mwe muba muyina namwe kwebaka bwe baba bazuukuse muyina namwe kubanga mukoze eki muzuukuse ekyo bwe kyali tuline ozwange erinnya gwani Flavia enjukira lya Egesa tuline Flavia Egesa ali mu kutuyisizaamu n'okutunyumiza bye yayitamu mu lugendo lwe olw'okugenda okukyusa embeera ogenda ebwera akole kasente akyuse embeera nga ffenna we tuli nti opportunity wejja woba osobola ogibuukira osobole okukyusa obulamu so naye kyeyali agenza okukola however byagenda ne bikyukira mu makkati awo we tutuuse nga bo bayingidde kyewandiyise nga we bagenda okukolera bayingidde naye ate ng'abazze okukola batidde dda kuba baalabye embeera gye babayisizaamu engeri gye baba transportinze mbali nga batransportinga emigugu ebibbe so batidde batuuse mu kifo naye temunnamanya kye mugenda kukola okufuna kamere babawadde naye mugaanyi olya ebifi mugaanyi olya ku minya mugaanyi olya ku misota so wetuli emboozi eno saagala ogiwulire buwulizi mbu nagiwulidde ng'emboozi yankutteko njagala ogiwulire ofunemu ekyokuyiga so fe wetutambulidde okuva eri paka wetuli olina okuba nga ofunyemu ekyokuyiga kubanga nsuubira red flags mu sofa kyotugambye zaaliwo naye olwokubanga of course fe opportunity wejja tuba tutunuulidde ki emu yaffe bakugenda kukola so obuntu obutonotono tububuusa amaaso naye nga bukulu
for example mukyonyumizza wemba mugenda ngera waliwo be mugenda nabo lwaki temugenda wamu ekyo kimu wakibuuza abakubuusabuuza amaaso ekirala wembanga bano gye tugenda watuufu lwaki tutuuka Ethiopia nga gundi nfu lwaki ono alina otutwala olunaku lwogenda ate yaba mikolo kati tububuusa amaaso nga kasita bitambula and I'm very sure byonna bikolebwa because gwe omuwala ali eyo oba omukyala ali eyo n'omulenzi ali eyo oba omuvubuka ali eyo oba taata ali eyo omusajja omukulu ali eyo agala kukyusa bulamu okomewo wano obeeko kyokolera famire yo naye obulamu kyekisinga obukulu kale kati tutuuse ku kifo mwatukawo sanga mmeka sawa nga 2 ez'ekiro mufunye ku kyokulya kati nga kweyongerayo njala kubuuza ebintu bibiri wano wemu transportingibwa kugiwa muno okola ki essimu zaali zizikidde nga tezikyaliko zaali ziweddeko okay nga tezinaba kuggwayo wano ne babateera mu mmotoka okubajja ku kisaawe ng'ono gwe mukitegedde tamanyi lulimi luzungu abatwala olwo nga mukyali in contact with owe Dubai agent oba agent nga babivuddemu agent baali babivuddemu olw'ensonga nti muba temukyasobola bakontaktinga nti muba mukyusiza kukijjukira bwe tubeera ku kisaawe kubako wifi kati ezo wifi okonektinga n'oba ng'osobola kati mwete temulina data internet yali teriiko obulamu bunyuma obulamu buwooma ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obukyafu bwonna mu mubiri olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko tujjanjaba cause tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaga mu 7 bisatu nkaga mu 2 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Okay, kati mutuuse mufunye ku kyokulya mwebase babazuukusiza mmeka? Baatuzuukuza ssaawa z'Abamerika nga bazuukuse kubanga obudde eno wali ndowooza Uganda yali esingako eri essaawa 4. 4 eri zaali eri nga basingako Uganda essaawa 4. Kati babagamba muzze kukola ki? Kati tuyingira kozi abalenzi baavayo nabo gye baali babatukusula baŋŋamba nti before nga tetwalandika kukola twagala sooke twogere ne boss abalenzi twogere ne boss atubuulire sente ekituufu zezo ze bagenda otuwa era twavudde bosi tetwamulabako nga bosi abeera mu bigambo tujja ali yajja bosi agenda kujja kati betwalabangako babayitanga ba supervisor era ye yajja nono nga mutuuse yabafunira ekyokulya. Supervisor nga bagamba mugenda kukola ki? Supervisor wotuuka eri yaba amanyi ky'ozza okukola
yaba amanyi kyozza okukola okimanyi kati bwe bulimba obusookera ddala eno ewaffe nti ogenda kukola kirala naye nga gy'ogenda bo bamanyi kyozza okukola ki era bamanyi okimanyi kati awo kyo kyatuwa obuzibu kati supervisor yo omulimu yo already yali amanyi tukola ki tukimanyi kyekituleese era bwe twatuuka batuwadde ebifo batugaba ku groups ez'enjawulo mwalingamu groups tetubatutuuza wamu walingawo eno entebe nga omanyi nga muli mu classes bamu babateeka ku gundi eno endala batwawula ne balina ebiconnecti nga twasanga mu kifo ekyo nga kompyuta nyingi ng'abamu n'abakola abakozi nga bali mu mpale zokka tebambadde n'amasaati abasajja okumanya nti oba bbugumu oba kiki liba lingi lisukka kakati ne batugirayo empya kompyuta nga mpya balina n'akola mu maintenance azikolamu zibe nga zikyali ku mulamwa najja n'akonekitinga gwe n'agikuteerako negamba weerukamu n'ateekamu biki ebyo buli omu bamuwa kompyuta ye mpya kakati jukira manyimu naye sigwe kafulu ennyo osobola okuba amapeesa naye sinze kafulu ennyo naye nja kutetenkanya nabe nga nkola ki tegujja gaana kakati lutuuka ku marketing gwe baatugamba abantu bano buli gundi yalinanga liida waayo nga liida oyo yali mu China nga batugamba emirimu gye tuzza okukola batuwa scripts balinanga script Joino following. Script bagenda obuzituwa nga tebitegeerekeka. Nga biki? Ng'emirimu gino gya scamming. Bufere. Bubbi. Naye nga mulina kati nga gugwo. Kati basooka ne batuwa Abamerika. Kati bano Abamerika batukozesa emirimu nga mingi. Basooka ne batuwa amasimu. Bwa iPhone obutini. Nga bakuwa obusimu nga mukaaga. Kati obusimu obwo mukaaga bwe bakuwadde nga balina n'ennamba buli muntu ng'alina okuweebwa ennamba 2 padde. 200 numbers. Nza kola ki? Kati nga 200 numbers ezo ogiteeka mu ssimu, ogiwandiika mu ssimu. Bw'owandiika mu ssimu n'osendinga message. Message eyo ng'egamba nti hello. Ku namba eyo ze bakuwadde kati mwabeeranga mu blue numbers ne green numbers era bazaawula bagamba green numbers z'abagagga Abamerika, blue numbers za bonna na bano banagenda kweyizaayo ze bakozesa, green ze z'abagagga. Kati nga bakuwa obusimu okozesa okozesa kali kati message eyo oliwe kamutanda nga nagamba nti naddamu nga wootandikira jukira script yalingawo. Who is this? Obanga igwa mubuuza si gwe gundi. Kuba baba bakoze dda. Unique Media. Nti yenze. Baba maze. Sigo Sami. Obanga gamba si yenze. Olabika ofunye longo ki? Namba. Eva zabeeranga longo namba kuba tebyalinga biko. Kati nga omulongo namba omugamba bo bambi nsonyiwa olw'okutataaganya akamanya nze gundi. Nkola bwe biti mirimu gyabanga gya bbeeyi abaana bawala gye baakolanga. Ekyalingayo nti balinanga bamodo aba bifaananyi wana bayagala kwogera naye nkosi ng'alina okumufuna live okwogera naye balinanga modozi balingawo nga balina ne ofiisi zaabwe bwe batuula abo abakeera okwekolako abalina enviiri ezigwa eno babeeranga Barussia abasinga. Abaana abawala abo nga bamanyimu kalazungu akatinitini asobola okwogera n'Omumerika jukira accent yaabwe bw'agattamu n'akazungu asobola okwogera abayita. Kati tugenda okulaba simanya gwe Lulu, simanya nze Angela, simanya nze ani gemanya agali muli. Kati gwe bakuwa linnya ki? Amannya gundi yaffe yonna yali ekozesa Mandarin, bali bamwita Mandarin. Kati nga waliwo abakozesa Lulu. Waliwo abakozesa Lisa. Kwe amannya gabanga ganjawo. Naye ng'abo bonna be twogeddeko nga balina ne office mwe babeera. Kati omuntu ono we wagiranga
simanyi bazungu oba bali attractive mu ngeri ki bansobera n'omuweereza ekifaananyi mbu njogera naawe tuli just yabadde rongo namba kati nkuweereza ekifaananyi yenze gundi ogenda okulaba ekifaananyi kirungi akawala akalungi kasufu ate kumbe osindise kya modo yes era ffe twabeeranga behind the scene kati tulabika kati balina bye bakulabira kakati nga wosindika ekyamodo banange how old are you myaka mujewuza naye akuweereza akafaananyi naye amusori ene namba gyenkozesa ya office kankuwe yange osobola okumpa whatsapp namba yo oba telegram bye bakozesa telegram oba whatsapp aba kankuwe whatsapp yange agikusomedde kati ng'enamba eyo abo nga tageti yaabo olina okubeera ne tageti y'abantu 10 everyday mu namba ebibiri bye bakuwadde olina okubaamu ne tageti y'abantu 10 bojjeeko ennamba bakuwadde whatsapp zaabo ba telegram then abo baba addinga nga ku computer zabeeranga ne whatsapp ne telegram kati abo ng'olina nga tulina scripting olina okubakolako buli lunaku nga day 1 bakolanga days zaali 4 days ng'obakolako ki kyenjagala omanya kakati be twabakolangako bakuwanga script omuntu ono yali alina okugwa mu laavu n'ekifaananyi kino ono gwalowooza gwayogera naye kati bwe yagwanga mu laavu nga tumaze omujja mukana akasimu akatono tumutadde ku kompyuta ate twalinanga ennene jasobola okubako whatsapp so mu bufunze omuntu yabeeranga akozesa essimu awo nga 15 buli muntu waba yagala okukuba nga olmoda ajja then waakuba nga kikukakatako okuyimuka ogende mu lumu ya modo ayogere naye ku video call kubanga video call eno omuntu yamanyanga nti njogera na muntu abaamulaba kati nga mission yaki kumubba mission era yalinga yakumubba kuba gwe gwali omulimu kati mission bakuwa ennaku script ebeerawo wali ku byokopanga bw'omuwa walidde lanki banaye wasuza otya onyuse ku mulimu omubuuzaako omufaako ekivaamu abasajja bagwanga mangu mu laavu ne mubabba kati bwagwa mu laavu otandika okugamba nti oli bize nga amaze okugwa mu laavu gwe omulaga nti oli ki bize tokyalina budde kati akubuuza nnyo obudde lwaki tokyalina budde ng'omugamba emirimu gimpuuba kati awo omufu bwe bamukwatiranga naga osobola okunnyambako ku mirimu gino then nakugamba nti kale ejo oli bize kankuyambeko kakati bwakuyambako balinanga kagundi ke basooka okumuwaayo akasente ono akuyambyeko olaavawo alina akasente ke basooka omumuwa ng'akuyambye ne bamusika eriyo kati we bamusika eriyo y'okuyamba agwira ddala mu katego agamba nti n'enkya nja kukola ki nja kukuyambako mwesuubiza okugenda okwekyalira obeera twabeeranga Restaurangers era ne gundi zonna zabeeranga bazituninga bali abakyayina babbi mwabeeranga eri naye nga gundi eraga tuli LA Beverly Hills kumbe oli bama eri bayirayo nga bayekera be bali omwo be batukuuma abayekera tosumagira kati mwakoleranga ssaawa mmeka zalinga 15 hours naye nga biba byaganye bakuwa ne overtime oweze 10 mwalingamu ebibonerezo ebyenjawulo basobola okuyimiriza mu kasana byaganye kato toyina kugamba byaganye birina kubanga byakoze mwabangamu n'ebibonerezo nnyo ebingi ennyo osooka wayimiriranga bw'oba bakusanze osumagira ng'oyimirira ng'ebya kiraasi kati ng'oyimirira ate ng'okola oyimiridde paka webakooya noogira mwabangamu okudduka olwo byaganye mwabangamu embooko kyasinziranga ku level gy'okikozesezza kati ffe twasooka ntibagamba binimiridde babikola ewaffe tubisobola bannange mwandibadde mututa ne tukola ki ntudde ewaka batugamba abu wano oba oyagala okgenda olina okubanga otuwa $1,000 zetwataddemu mukama kakati bw'oba toyagala kgenda
olina okumakinga sure nti okola goolo yalinga ya emitwalo 3 aga $. Gwe bw'ogakola n'ogateeka mu kampuni oli wadde ng'okusiibula naye nga bakuta naye ng'osobola okugakola n'okugakola tosobola obufeera abantu baali bagwagwamu dda abasinga so kitegeeza bano abasajja bateekamu ssente ennyingi okuviira ddala wano ewaka buli kimu aba akikuwadde era tebalina nabajjako ssente ne balokole nga muli babbi n'abatali eno be balokole naye kati wakati nze ndi ku ggwe abakutwala balokole beeyita si balokole beeyita bakugjeeko bukadde nga 6 eno kyokka ogenda okutuuka eri ng'otuukira mu bbanja bo bakubanja ssente zaabwe ate nga bali serious ate nga tebali ready kukuta kaakati omusajja ono we yagwanga mulaavu nabbibwa ssente oyo nga mu disconnectinga kati mu process y'okubba we yatuukanga kubanga baalinga bakola ebintu nga bwe munaabeera mu katale nti waliyo atunda obutungulu waliwo atunda ennyaanya waliwo ow'ensuju waliwo ow'amatooke kati byalingamu walingawo simanya cryptocurrency bitcoin simanya global shopping ebyo we bityo ebintu ebyo gye biri ebituufu kati bo baabyozangamu kati waliwo abaakolanga investment agamba ngenda kola investment yange natandika na 10 kati ndi mu 15 kati ndi mu 1,000 nakoze bwenti bitcoin yakoze bwe biti omusajja nayiwamu omusingi olwalaala naye ng'eno gye kaggwera okubanga sente ezo zivaayo bwe tobibeeramu ng'okoma wali kumukkirizisa kasi takkiriza n'agamba yes njakukola naawe then awo by the way nga liida abeera amulaba kubanga WhatsApp zonna zitwalina nga ne babo bazirina gwe ng'onoonya mulala nga buli lunaku ate olina okwongerako si kunoonya mulala buli lunaku olina okubaako ne booleeta buli lunaku so target yabanga y'abantu 10 buli lunaku kati ekyo kyatukaluubirizanga nnyo nga kituweesa ebibonerezo naawe n'owulira ng'okooye wafunako ku kibonerezo ibingi kikyojjukira ekyasinga okunyiga ekyasinga okunyiga ekyasemberayo ddala kyetwasibwa kyenasibwa mwasibwa nga batusibye olwo nga tukooyedde ddala totale nga tugambye tukooye awo tugende mpola sala kuddusa kati mutuuseeyo nga babasasula ate omusaala kati walingawo tageti ya manthire nga manthire okufuna omusaala watwatukayo ne batugera bba $8 buli mwezi kakati nga $8 dufuna olina okuba nga okoze $1,000 $8 sente mmeka $8 sente sikozi zigirawo zalibanga sente mmeka kati nga olina okuba nga wakoze $1,000 okufuna $8 nga kitegeeza bw'oba tewakoze omwezi gwaweddeko nga tewali gwe babbye ng'avudde mu saidi yo tolina yadde 10 bukadde 3 lindako babaga tugenda bawa $8 buli mwezi naye $8 lujja ku muntu ng'amiitinze target ey'abantu bameka ey'omutwalo gwa $1 kadde 37 nga bw'olina okukola omwezi. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.